naye okukaabya bannayuganda emyaka 40 lunaku lumu omuntu nalikisasulira. Basajja n'abakazi mwenna mu ggwanga Uganda mfukamidde wano ngamba koowoola kubanga mwaka gw'ekinaana mwaliwo wakati ng'ensi eri mu buwambe mmwe mwennyini mweyambisibwa Katonda yabeeyambisa okununula ensi yammwe. Ku lwaleero abasajja n'abakazi bawala bammwe batabani bammwe bazzukulu bammwe bakuŋŋaanye wano nga batandika okunona obuwagizi bwabwe obwawambibwa. Nkoowoola eri ennimi zonna eziri mu ggwanga Uganda, nkoowoola eri amawanga gonna agali mu ggwanga Uganda, twegatte twenunule mu mikono gy'omubi Sitaani eri abasajja n'abakazi abatono ennyo abeekobanya okulya ensi yokka. Bayibuli egamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, naye abo abatono tebalina buyinza kwegabanya nsi yokka. Bajjajja, bataata, bamaama, bakojja, mbakoowoola nti wakati nga mulekeredde abavubuka mwe mugenda okwetema mwekka enteega. Babalinzeeko, bakuba omulere, bakoowoola mujje twekwate wamu ng'engalo 10 twenunule. Bw'owulira essaala ng'eyo n'otunulira n'ebigenda mu maaso nga bino ng'ababireeta bennyini ate be bagamba nti baleeta emirembe, weewuunya. TMPG abay'okulonda kugenza okuggwa nga bali mu kwerangira oluvannyuma lw'aba Nuupu mu bitundu ebisinga obungi okuzira akalulu kano nga balumiriza NRM okukakoleramu emivuyo. Awamu wo abavubuka ba Nuupu bagenza okutuuka awalonderwa ng'aba NRM akalulu baakalonze kiro mu matumbi. Yusanza akalulu konna bakalonzi bakakedde ssaawa 10 amateeka tegalagira ssaawa 10 kulonda kalulu. Tetugenda wetuli wano okuva obudde buno paka ssaawa 1 ey'ekiro. Bavubuka bannange mwe namba kunga wadde ebikolwa byabaddewo beeronze kiro ne mubeerewo ku polling station ate si kano kalulu kokka n'akalulu akajja bino byakola byongera tuzibula amaaso. Abavubuka bannakibiina ki Nuupu ku kyalo Teribogo mu ggombolola ey'Emuduuma mu disitulikiti ey'Empigi abakeddeyo okugenda okulonda bawuniikiridde bwe bakonkomalidde mu kifo awalonderwa oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo awalonderwa ne bakabatema nti okulonda kwawedde dda. Bannange musibeeyo mutya nno, mwebale gye mutuusaako engalo. Mbalamusizzaako mwenna okuva ebule n'ebweya. Abatukwatirako mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga sinabakubeera nga ŋŋenda mu maaso, mukwano gwange ampuliriza. basajja mivule essaawa yonna okusinziira ku warnings oba n'obumyanso obugenda mu maaso oba ku indicators ziraga nti ono yandiyolekera nga jjajja Ichuli bwe yagenda. Nkusaba n'obwompa firi eno soko ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza, tuyingire emboozi eno gy'ogenda okulya nti basajja mivule. Era bw'olya nga basajja mivule bakugambye nti abasajja bamukubye amanda, teweebuuza, teweewuunya, kubanga omusajja agambye nze nalabula isima all access ne mugamba olunaku olwali obanga osimattuse togenda kuddamu kuweza wiiki namba. Musajja nalowooza byakusaaga Ichuli bamukuba amasasi agamuttirawo. Basajja mivule amawulire gakiraga butereevu nti naye ayolekedde essaawa yonna okutwalibwa ezira ku majjukira nti ono yavaayo n'agamba nti okuwagira NRM yawambibwa, era ono agamba yakakibwa okuwagira NRM naye teyandigiwagidde, nga kino kikulaga nti oba ayagala oba teyagala alina okubeera nga awagira NRM. Wabula yavaayo n'ayogera ebigambo ebyatiisa ennyo abantu era ebyewunyisa ensi. Omusajja ono ku ngeri gy'awagiramu Museveni n'engeri gy'avumamu Mwami Kyagulanyi, kaakati engeri gy'afuutika ebintu yeewunyisa abantu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, olunaku olwaliro byogenda okulya ate bingi, ng'ovudde ne ku basajja mivule. Eggwanga erya Amerika mukwano gwange ampuliriza, naye bwe njabikwa mu katambi kaffe akaddako. Eggwanga erya Amerika limaze okubeera nga likamirika butereevu nnyo, limaze okubeera nga likamirika nga bayita mu pulezidenti waabwe Donald Trump. Nja kubulya ebigambo olunaku lwankya mu katambi akajjuvu mukwano gwange ampuliriza. Abasajja wano bafeesa birungi si birungi. Jjukira nti baakamala okubeera nga babaligita omudidi gw'ennatti oba sanctions, kaakati ebirala ogenda kubeera nga nabyo obiwulira. Kaakati no mukwano gwange ampuliriza nkugambye nga twolekedde akalulu ka 2026 ng'okusonda ensimbi ez'okunoonya akalulu aka NUP, okubisa ebipande, flyers, posters n'ebirala bingi nnyo, stickers. Kaakati nga tubyolekedde, kati abasajja barandisadde okubeera nga baggulawo campaign ya kunoonya nsimbi kubeera nga tuziteeka mu kibiina tusobole okubeera nga mukwano gwange tufandinga pulezidenti waffe
asobole okubeera nga talaga eggwanga lyonna. Wabula bino byonna nga bamaze okubeera ng'obitegeera, akabookisi akakoleddwa oba kolaba omukyala katuulamu ng'akwata ssente za struggle, ngenda kubuulira kabookisi ako oba kayunipooti ako oba kayumba, ogenda kwewuunya ebigambo. Nze Eke Master mabagawo omuzindalo, Eke TV Media lutimbe gaggadde, kwendirwa nkyukakyuka yokka mukutu mu ggwanga Uganda. Kansimbule ne basajja mivule. Basajja biwempe bagenda kuyiwa obwongo. Olunaku lw'eggulo basazeewo okuva mivule lwe yatandika okwogera ebigambo byayogera. Museveni yasazeewo basajja mivule aveewo. Era basajja mivule babadde bagenda mutemula eggulo. Naye ripooti gye bazizzaayo ku mmeeza bagambye exit route yabadde nfu. Bamutambuliddeko, babadde naye, babadde bamulaba. Naye bwe bapimye exit route gye babadde bategese nga exit route after assassination, nga bamaze okumutemula nti exit route yabadde nfu. So ne baskipinga, naye Museveni n'abagamba bamugyewo. Museveni yagambye yalina okuvaawo. So basajja mivule bw'atagenderera ali nakugamba wano ng'otuvuma bakuwaka pisto nojja n'ositama wansi n'okakokinga n'osika papa ngenda kuba Bobi Wine esasi mu mutima wena n'otambula ng'otambula bw'oti n'endabira ddala ne ŋŋamba lengera nno simanyi mbuno olina ekijaketi ky'amagye simanyi biki. Saabagamba nti Museveni okukola naye asooka kukuggyako misango, asooka kukuggulako fayiro. Yagambye nnyina fayiro nnyingi nnyo kati Museveni ayagala zittusa. Nze soogera kintu kye simanyi. Bamuwa ebyambalo by'amagye ne bamutuma abikole, alage emmundu nti ayina emmundu, civilian ayina emmundu, n'agiteeka ne wano n'avimba n'akookinga n'agamba agenda kuba Bobi Wine esasi mu mutwe. Kati nowulira gwe basajja biwempe, basajja kasasiro wawedde dda. Eggulo ekintu ekyo nakiwulira nenkigamba Ichuli, ne mugamba Ichuli olwaleero obadde ofudde. Mujjukira nenkubira Ichuli ne mubuuza Ichuli olwaleero obaddeko emunyonyo ewa Sudiru ne First Family, naŋŋamba ye ne mubuuza bibadde bitya, naŋŋamba mbadde ndi munyonyo ewa Sudiru, simanyi ku resort, simanyi Speak Resort, ne oluvannyuma nensisinkanawo Toyota ne Sodo bembadde nabo. Ne mugamba ekyo kyekikuwonyezza. Namubuuza mu ba Last Family obaddemu naani, kuba nali nkiwulidde ku mpoma nti mbadde ne Toyota ne Sodo, ng'ekyo kyekyajja ne bagamba nga bagenda baali bamuteeze mutta nga ave munyonyo. Naye ne bagamba leero tuluskipinge kubanga asisinkanye Sodo ne Toyota. Ne bagamba bwatemulwa bagenda gamba asembyeyo okubeera ne Toyota ne Sodo, so bajja kukirikinga mangu kuffe. Ne basaza ne balindamu awo. Wayitawo ekinene nnyo omwezi ng'ogwo oba gwawera n'okuwera, era yali ava munyonyo. Okusinziira ku bigambo bya Timothy bya Balista Timo, okusinziira ku bigambo bya Bruno K, okusinziira ku bigambo by'abaayogera awo okwolwo ng'afudde nga bamaze omutemula, era yali ava munyonyo. So basajja mivule eggulo ife tetujja faanananga mmwe, kubanga era eri abaŋŋambye pasita tomulabula, pasita tomugamba, pasita gundi bireke, ekyo kyekikunyiizaako okulabula abantu abo. Nze kambyogere eggulo exit route yokka ye yakuyambye, bagambye exit route bwe bagenza ogipima yabadde nfu. Kati bwe banaafuna exit route eri kiriya, bwe bagifuna leero tosula. Exit route bwe bagifuna leero tosula. Bwe bagifuna enkya tosula. Bwe bagifuna wiiki eno togimalaako. Bwe bagifuna wiiki ejja tojja gimalako. Bwe bagifuna eddako tojja gimalako. Bwe bafuna omwezi guno owedde. Mujja katemayo ng'aka Ichuli. Kakati nno
ng'omaze okulya eby'abasajja mivule bwetyo bwe twogera enkya n'eggulu abantu bangi bazze bawooningibwa era muzze mulabako kulisiti ez'abantu abamu be baagamba nti ono noono kulisiti kwe bali bagenda kubeera nga battibwa wabula abamu ne bafundikira nga battiddwa ate abalala ne bafundikira nga bo tebabasse wabula bino byonna ebigenda mu maaso nga bwe nkunyonyodde nti lisiti zino zajja zifuluma ez'abantu bagenda okuttibwa naye ng'ebiseera ebisinga bateekako amannya agamu nga bakitegeeza naye ng'amalala kiguumaaza kaakati nno mukwano gwange mpuliriza basajja mivule amaze okubeera ng'alabulwa nkugambe nti bano abasajja ne bwe bakolera ebifaanana bitya kyova olaba nga Kaye Wisdom yasalawo n'agamba kaŋŋende mu ggwanga erya Canada ng'ebigambo birungi si birungi omusajja nga naye amaze okulaba nti we yali ayolekedde abasajja essaawa yonna baali bammiza omuka omusu kaakati n'agamba omugezi wano bw'atavaawo ajja kubeera ng'afundikira attiddwa kati bino byonna nga bigenda mu maaso nkugambye nga bw'olaba ennyumba eyo oba akayumba ako oba akayunipooti ako oba akakonteyina ako kyonna ky'osobola okubeera ng'okayita kikayite naye tukayita fund raising drive aka National Unity Platform ly'erinnya lye kaatuumiddwa oba kampeyini bwe yatuumiddwa ey'okuŋŋanya ensimbi ez'okubeera nga zigenda kufandinga nkugambye kampeyini eza pulezidenti n'okuyamba ekibiina jjukira nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform abasajja baasala ekkereje buli nsimbi zonna ezaali ziweebwayo ne bafundikira nga bazikijjeeko kubanga ono mwami Kyagulanyi yagaana okubeera nga wagira mwami Museveni butereevu nnyo nga ebibiina ebirala bwe tubirabye nga bijja bitambulira mu nkwawa ze era nga tulaba pulezidenti ab'enjawulo mu bibiina bino nga bonna bagamba mbw'ate bakolagana ne NRM basobole okugijja mu buyinza ate nga basse nayo omukago mwala wa UPC akena ali mu NRM kyokka nga pulezidenti wa UPC mulamba mbw'avuganya mwami Museveni mwalaba omusajja Norbert Mao pulezidenti mulamba wa DP naye nga ye minisita wa ssemateeka nesiga eddamuzi w'enjogerera ate mu gavumenti eya mwami Museveni ate mbu gwalwanyisa era mwalabe baade bakuba akalulu okulonda pulezidenti wa DP addako abasajja baleese n'amagye abasajja bakozesa ekibuli ekya buli kala okulaba nga Norbert Mao addamu afuuke pulezidenti wa DP kakati mwami Kyagulanyi bino yabigaana n'asalawo anoonye ensimbi mu bannayuganda basobole okubeera nga beerwanako bokka wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza ebikwata kayumba kano abasajja bandiyagala okkabba bye bino kati kansooke mala okutaasa Museveni okuswala ku bwereere nga tannakola era omanyi bw'obanga olina ekikulungutanya obwongo buba tebukutereera mu mutwe buba bubuukabuuka nga bw'olaba enkima bwebuukabuuka mu kibira tebutereera wamu katogeze yala yekulungutanya obeerawo obwongo nga bukuddukana naye ne malamba nga ntambula nenonda ekisawo kya sente yala desparese tandika okuloosa ebyekisiru n'olaba oli ali mu kubala sente ze notandika okutuna mu haki etaliyo notandika ogikubira budget nga namala azimpa soka nengulako akataka nengosakawo ne passport obwongo tebutereera wamu ng'oli abala haki ye ate amalebu agiweggwe obwongo bukulowoozesa desparese kali ne Museveni okuva lwe baalabye akayumba kano obwongo buyinza okuba balowoozesa nti lwe banaddamu okutuula omulundi omulala nga basonda akayumba tukazindeko tutwale sente ezo mujja kuswala temukola era mujja kuswala omanyi muyinza okwagala okukola ensobi gye mwakola luli eri nga mutwala kompyuta ne mugenda okugitwala mugenda okubituusa eyo nga yonna information bagiswipinzeeko dda kati mujja kwagala okusalako akayumba ako mulaba abantu nga babadde basonda for 3 hours mujje mujja genda okatuukako nga temuli yadde n'ekikumi mujja kujja akayumba ako mukasaleko nga babadde basonda kituufu ng'era omwana amazike gayingira obukadde buyingira mugenda okuyingira akayumba nga temuli yadde n'ekikumi ekyamanyi kye muyinza okujjawo yatudde mu kayumba munda naye nga akayumba temuli yadde n'ekikumi ate mumanyi okukola ebyobusiru nga munaazinda awantu musindikawo bambega bamwe ngerayo mwakola ku luli ne bajja ne balamuza Luzirwe Liberate biki ku kitebe kati muyinza okuleeta n'abamwe nabo ne baleeta mujja kwekanga nga ne bambega bamwe be musindise baleete sente bakakasente ddala ekintu kitinta neza mwezi lugenderemu genda okuyingira akayumba nga temuli yadde n'ekikumi so please mu byonna byonna obwongo bye bibalowoozesa
tebugeza ne bubalowoozesa ku kyokuzindako akayumba ako kemulaba mukajeekolo ako kemulaba si kayumba nze mbabuulira ako si kayumba. So please mukajeekolo mbabuulira amazima mujja kuswala nga bwe mwaswala ku luli mulowooze ku birala byonna kuba mwagala nnyo okusabotaginga naye mujja kusabotaginga mugende okeera ku makyanga mwekubye esase mu kigere. Nze mbabuulidde. Yes, I'm out. Kale nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'obiwulidde nga funding raising etandise campaign ey'okuŋŋanya omudiri gw'ensimbi okulaba nga NUP efuna ensimbi. Nkunyonyodde naye nkugamba nti mwami Museveni ne gavumenti kasita balaba nti mwami Kyagulanyi afuusa akayinja mu ngatto ate ng'ebibiina ebivuganya gavumenti birina okubeera nga biweebwa ssente okuva mu gavumenti eya wakati, ojja kubuuza lwaki gavumenti efandinga ebibiina bino ate nga bye bigirwanyisa. Yes, kino kyakolebwa mu constitution okusobola okubeera nga bajjawo kye bayita obuyeekera. Omuntu aveeyo mu lwatu agambe nti njagala kuvuganya gavumenti bamuwe ne ssente naye ng'ayise mu kunnyonnyola bannayuganda bo bekkiririze so nga tayise mu kukwata mmundu mu kugenda mu nsiko, okuyiwa omusaayi, okwonoona bizinensi, okuzza ensi emabega. Kati wabaawo omutemu ogwo oguweebwa ebibiina ebivuganya gavumenti. Kakati nno ebibiina ebivuganya gavumenti mu ggwanga Uganda byonna byali byakompromizingibwa omuntu omu gavumenti. Kati nga mmwe mulabanga ebivuganya naye ng'amazima amatuufu tebivuganya wabula biriwo kiguumaaza nga ente esula ku kyoto muganda wange Kakeeto. Kakati nno wano mwami Kyagulanyi we yajjira bino byonna ebyali ebyakiguumaaza ono abigaana agamba nze nzize kuvuganya byalaali ebyaddala omusajja aveeko. Kakati kyova olaba nga funding zonna ebibiina ebitongole by'obwannakyewa ebyali mu ggwanga Uganda ebyakolagananga n'abali mu opposition byonna byagobwa mu ggwanga Uganda. Mwalaba ebitongole byali biva mu ggwanga erya Canada nga bisibwako ne bigobebwa. Ebitongole byali biva mu ggwanga erya Norway abasajja babisibirako ne bagamba mugende mufandinga opposition nga kibagala opposition eno baginyigirize eddemokatu ekkirize okudda wansi wa mwami Museveni eberenga gwekolera. Mwami Kyagulanyi yagaana. Wenjogerera kigambibwa mpuuga n'obubiina obulala obwogguddwawo mwami Museveni yabuguddewo era nga mpuuga ono ye bamuwadde ne biliyoni endala 8 okuspendinga okulaba ng'ayonona ekibiina ekya National Unity Platform n'okubeera ng'akisaanyaawo kubanga mwami Museveni yamala okubeera ng'amanya nti takyasobola kubeera ng'asaanyaawo onuupu kubanga abantu baamugwamu nti takoleganika naye era abantu ne beesoma ne baga omuntu yenna n'akolagana ne mwami Museveni oba n'agenda mu NRM oyo takyali munnaffe tuba tumweganye ku opposition oba toliiyo. Kati bino Museveni bimala omugwa mu matu n'agamba nkoze ntya kwe kufuna mpuuga Muhammad Nsereko bamunyagwa n'asalawo n'abagulyawo ebibiina PFF balukwago n'ebibiina ebirala bya FDC ba DP n'atandika okubipokera ensimbi ng'abaka abalimu ono yabasasula ku ssente ze nga ye ez'omuwi w'omusolo. Kaakati nno nga message gye balina okubeera nga batwala mu bantu kwe kubeera nga babunyisa abantu message babagambe ebibiina byabwe bye birungi bye biri ku mulamwa. NUP mbi, NUP abasiyazi, NUP abayaayi, NUP abayaga wabula abantu bino byonna eky'omukisa omulungi babitegeera ku makya nga n'obukubakuba butonyerera era bano bampuuga baatuka okubeera nga babagoba mu bantu ne basigala nga bali isolated. Mpuuga ddayo ewa Anita Among amugamba kye mwantuma kiganye kye mwantuma kinnemeredde abannamawulire tebaagala kumpandiikako abantu gye mpita banvuma bwe mbayita abantu tebajja ne bakwata obuwumbi 8 ne babumuwa asombe abantu abafumbire emmere abagulire soda abawe n'ebyokwambala. Kakati nno bino byonna nga amaze okubeera nga abikola ne bamugamba media bagenda gisootinga era kyovula ennaku zino DF kakati mawulire ebeeramu nnyo ku TV ebeerako ku radio ebeerako bonna babafandinga bino byonna nga bigenda mu maaso. Sooka oli ebigambo gojja kutya abasajja yagamba speaker Anita Among njala kuba mu kintu kino kinzitoweredde sikyakisobola sirina funding sirina media abantu bankuba mpuliriza bulungi nnyo. Mpuuga yagamba Anita Among mission ennemeredde sirina funding sirina media abantu bankuba ngenda kukola ntya basootinze ekya media mwakirabye zonna empapula za gavumenti nezibadde zigandi ziwandiikira opposition zonna zibadde zipika kintu kyani
kya DF nza mukitegedde bulungi media bagisootinze kati bw'amala ogamba Anita Amongi nti nze kino ngenda kivaamu Anita Amongi akola appointment eri Muhoozi ne Museveni Mpuuga n'atala ebizibu bye balinya bannyonnyola bwe banyonyedde Mpuuga ne bane babawadde budget ya billions 8 balina billions 8 at their disposal to spend okukola buli kimu kyebalina okukola okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu Mpuuga ne bane balina capital gwe babawadde okudestroyinga Nuupu wa billions 8 at their hands sente bazirina ompulira bulungi sente bazirina ne mukubeera ne sente ekituufu bakimanyi era ensi ebalaba ate nagamba Anita Amongi so kumpandiikire wano omaze ebbanga kinga tulaba Anita Amongi mu public ntera wano ka message omaze ebbanga kindukuwe mwagala nnyo amawulire so kumpandiikire wano omaze ebbanga kinga tulaba Anita Amongi omaze ebbanga kinga tulaba Anita Amongi so kuwandiike wano mu mawulire wonna mu kifaananyi kyonna bamwogera kubanga ayogera omaze ebbanga ki mwangu budde tuyina butono tulina essaawa 2 omaze ebbanga ki tolaba Anita Amongi ono agambye amaze mwezi kale kankugambe nti amaze wiiki 3 lwaki amaze wiiki 3 oba wiiki 2 munnange ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka namugamba ng'oyo omukazi gye buvudde namugamba gw'ozanyisa Omunyarwanda agenda kutta battolanya nga tomanyi okusinziira ku sources zange ezimuliraanye munda muli Anita Amongi kigambibwa mbu bamuwakanya okawulire kigambibwa mbu bamuwakanya okawulire already ali muzijja Mani Shepherd kati bamuteekamu kanyoka ensonga lwaki abadde abuzimu ng'ali ku treatment ekika ekya bamuwakanya okawulire sitanoonya kalulu nnyabo weetereze bamuwakanya okawulire kino state ekimanyi bonna kwe bali kuno 3 weeks on sport ono abadde mutufuadde agobera bamuwakanya okawulire ali ewamujja gyali mulamu naye nga ekamutambuza bamuwakanya okawulire twamugamba tosanyisa basajja bano lwaki okumanya Kyagulanyi w'amaanyi ate teweesiganga Munyarwanda gurupu ya Museveni bulijjo balina opposition eyawe gye baateekawo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform bajja n'abayuuza akalu kalinga Kyagulanyi tannajja badde bwe basetting opposition yabwe nga ya Museveni omwajjira mama babazi balo bampogamaana bandi bonna ne bajjira bavuganya Museveni ne baddayo guess what baatudde ne bakola assessment ne bagamba nti akasajja kacyamu kagenda tukuba tukoze tutya yensonga lwaki buli mbwe enkadde yonna ya NRM ekomyewo n'abaali beyita nti baali bavudde mu NRM tebakomyewo nti baagala babagambye mujje tugatta amaanyi akasajja katuli bubi gwe teweebuuza emirambo egyali gyafa bagiziza gyavudde mu limbo ne bajambaza gikomye okusaba kaadi mu NRM obadde teweebuuza lwaki gwe teweebuuza lwaki abaali bagambye nti baawukanye ku Museveni era ba opposition bazzeeyo mu NRM bajjeyo ne papa bagenda kwesimbawo baategedde akasajja k'amaanyi bino balimbya ddala kaakati nno ebiseera ebisinga bwe twogera ebigambo bangi ne mugaana okubiwulira mufundikira mukaabya amaziga naye nga twabalabula nzize nkola obutambi obw'enjawulo nga mbufuna okuva mu bakomrade abaafuna source ezikwata ku muvubuka ono okuva lyajja ku TV ya Bukedde ng'ali mu banoonya ng'era y'omu ku batunda obusimu era ono yafuna omukazi eyasooka n'afuna omukazi owokubiri olwo n'abula yaddamu okulabika nga yeeyita Doni kakati ono naggulawo ne kampani etwala abantu ebweru emanyiddwa nga erinnya eryo lyolaba mukwano gwange ampuliriza kakati nga Tour and Travel kati Skype ni zeeno mukwano gwange ampuliriza
ebadde gavumenti etwala abantu webweru era ng'etwala ne mawanga ga Bulaaya bwe yamaze okubeera nga eggalawo twala bannayuganda ebikumi n'ebikumi nga bakaaba nga baazirana nga balaajana nga bagamba omusajja ababbye naye eky'omukisa omulungi yabagambye sigenda kubaddiza ssente so ssente nazirya dda alina kyasobola okunkola akinkole twamaze obutwale tuli awo twagenza okuwulira nga abamu bavaayo nga bagamba mbu kampuni eno si ya musajja ono mbu ya musajja munnamagye ate nga mubedde ali ku ddala lya jeno kati ebyo ngo bitadde ku mabbali waliwo omusajja yaleeta ebigambo nakoledde katambi kali penga eyogera nga kampuni eno yakaggulwawo wiiki yasooka n'agamba bannayuganda temwetantala temumenyeka temumala budde era n'omusajja ono Sadamaani Makebe embeera eyo yajogerako n'abagamba bannange bagenda babba twafunye soosi omusajja mwavulu nkupe ebintu ebyo bya muntu mulala bannayuganda tebawulira kati bali mumaziga wabula ebigambo bino yabyogera sooka obiwulire ate nkomewo bwe tubawonenganga muwulirenga bannange bwe tubalabulanga mubeerenga bwe tubabuusanga mubuuke bano abasajja tebabaagalangako olunaku na lumu vidiyo nkusaba ogimpera ekigalo mugana nkakeeto nkutumiddeko nnyo maama wali eri nkutumiddeko nnyo sisita wange mali nkutumiddeko nnyo muganda wange mawanda omutetenkanya gwanga lya UAE webale emirimu bibi n'ebigambo nga nennaku etulumesayo bagirinamu omukono kampani zikola visa ezibbya abaana baziramu emikono kampani zitambuza abaana ne bagenda mu Buwalabu ne bababba ne babattira eyo bazirinamu emikono nga ne bookaaba ne boolaajana teri agenda kukuyamba kampani zaabwe tebapamangako bbi ne bamuyoola tebakikolangako buli mmesi gye bakola ebyo byali bigambo byange emyaka 2 n'ekitundu emabega ku muganda waffe Gloria yatufaako e Dubai mumujjukireyo omuwala nabagamba kampani ezikola visa zonna zaabwe ezisinga obungi webakubba bakola buli kimu tolina gyogenda muwaabira bana abali Saudi bajjamu ensigo biki tolina mpuliriza bagenda ffe bavono nga bagenda kukola mu restaurant natuuka nga alina kukola bwa malaaya bino abikugamba gye mbadde mbeera gwe gamu kumaza mavu ge nali nninyemu nga nti gano goma wanvu newogezako mwogalaba n'ambasada amumanyi n'ambasada akimanyi nobivaako nogamba waayi kyamukisa mulungi nakola vidiyo eyo nga ngikoledda Anita Amongi ne Muhammad Nsereko lwebeereta ku mulwadde waffe oba omulwadde wange Gloria kuba nali omu kubajjanjabi nze yasanenga ne ku mpapula za chemotherapy ye naga atamuddamu kusonda senefeyo tukali nga batega kamera nambagamba owayo Wolan mulindeeko ate bali bannayuganda balaba etaga obuyambi ate bakoera ki muze kwetegono nti mugenda muyamba ne tubagamba twetaga polisi sisi buyambi bwammwe ebyo lwabyogerako tebaddamu nakulabikako polisi ze ziyamba bannayuganda nalekayo emirambo 10 ngambe Dubai nalekayo emirambo 10 giri ku likodi lwe bajja okuyamba Gloria waliwo emirambo egibaza bufujja okumala emyezi 3 nenga bagakwemako bali mu kamera tebakwako mess ne bagitereza tetusuubira kutereza kwa bano basajja obambu tebalina kye bagenda kutereza mubagezeko uwe mu mulopo yo mulenzi yababbe visa tekisoboka era ovune binalative mbeera simanyanga msada mantuloza bamwe ne banda moko kulevo bajja kumulwadda wange ne mubasuuza nga tebasa sofuna gratitude ne badduka ne bamuleka tebaddamu yadde atotaka kudda mukusona seneza tuzeeyo mulambo n'emirambo emala gisigadde gyaliyo ne gye naleseeyo ne giri Saudi tebalina polisi yonna gye bagaterawo munnayuganda akuba kyeyo oba gwe agenda okuba ekyeyo tebagirina tulina tereza system ffe bannayuganda kugwaba zino mbuzi mu bikwaba ebigambo byange anyway kati gwe abitegedde gamba nti honorable Sadamaani ampuliriza obadde okimanyi nti okusonda ssente ez'ekibiina ekya National Unity Platform ezigenda okuyambako ku kampeyini waliwo ensonga lwaki ekibiina kyataddewo certificate era nga certificate zino ziriko ne star otegeera bulungi kuliko star M waliwo wali star 2 waliwo wali star 3 bwe batyo okusinzira ku ssente z'ogenda okubeera nga owa era ssente zino bw'omala okubeera nga oziwa ogenda kuweebwa certificate gwawadde ssente ezitandikira ku sita okufuna certificate olina okuba ng'owadde ssente ezitaka wansi wa mitwalo 10 era bw'owa emitwalo 10 ofuna certificate ng'eriko sita kitegeeza ki byenjagala owulirize bulungi nnyo wabula naawe ataweza mitwalo 10 oli waddembe okubeera ng'oteekayo ssente zo lwaki oteekayo ssente revolution eno mbwe eri historical era waliwo ebigendererwa bingi mu nsonga eno lwaki waliwo certificate lwaki abamu ba risiiti
kubanga waliwo accountability ejja naye nga bwe kinaaba kizze Mukama n'ayamba ne tuvuunika ekintu kino ayina certificate mu njunga wasonda ssente zo n'obeera nga wayambako ku campaign ku revolution eno enkyukakyuka nejja kaakati ojja kuba olya enkoko ng'abalowooza nga nti byakusaaga nga batunula butunuzi sooka olya ebigambo bibiri mukwano gwange mpuliriza nze Eke Master nanyini ddoboozi nanyini bwino mabega wa muzindaalo video gimpera ekigalo ompya nkusaba osubscribinga guno gwe mukutu kwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa Eke TV Media Uganda mu ggwanga lyokka eya Uganda. Twabadde tugambye ensonga zigenda kubeera za kizike ku kizike naye ebintu bikyuseemu. Nsaba vidiyo eno yebeesinga okutrendinga olunaku olwokusatu n'olwokuna vidiyo zange tezitambula. Naye vidiyo eno sigenda gizzaako paka ngewezezza 3K shares. Lwaki 3K shares? Tugenda awo mu maaso. Buli munnayuganda yenna agenda okukwata ssente yo ogiteeke ku kitebe kya National Unity Platform mobilization campaign eyatandise ya fundraising. Kusaba vidiyo eno giwe time, wetege ogiwulirize, ogimaleyo ate ogitambuze ogiwene ku mulala. Buli munnayuganda gw'omanyi n'abonna abagamba nti ffe tetwagala kwerabisa kakasa nti vidiyo eno agifuna. Ebintu bikyusemu twabadde tugamba ekizike ku kizike. Naye certificate ya National Unity Platform 1 star certificate etandikira ku $10,000. Munnayuganda wenna ng'okakasa oli munnayuganda kakasa nti ofuna certificate eyo. Nabagamba revolution eno eri historical. Era vidiyo eri gye nakola yatambula ennyo ne mugitambuza nakugamba nti abazungu bamma Benikito Kiwanuka ssente ne bawa UPC ne KY okusobola okukola ki okukuba Benikito Kiwanuka. Naye yo gap tulina okugibika. Mwagitambuza n'abalala bagattako nga muganda wange Pass Facts n'abalala. Kitegeeza presidential call yaffe yagiwulidde. Tugenda mu mobilization campaign ya fundraising. Naye kakasa nti ofuna certificate buli munnayuganda. Lwaki nkugamba nti ofuna certificate? Museveni ono mumulaba we yali ajja. Museveni yalina ekitabo mwe yawandiikanga. Ejjo saakoze vidiyo eno nga nnoonya kubalina obupapula ne bakyambuze oba olina akapapula Museveni ke yagabanga please nkusaba inbox minfuna akapapula ako nkateere wano bannayuganda. Museveni we yali alwana mutalo olw'okubanga ali akimanyi nti agenda kuwangula olutalo olwo olw'ensonga nti foreign policy zaali mu feva ye oba abazungu bano baali bamusapootinga. Museveni yagendanga agaba obupapula ng'alina n'ekitabo nga kino. Okiraba ekitabo kino bo balina zibulaka buku nnene ze balina. Museveni oyo ekitabo akirina era abantu be yalyamu olukwa abamanyi. Museveni yagendanga ali ente z'abantu ng'abalikera obupapula n'abagamba tunabatuuse mu gavumenti tugenda kakasa nti babaliyirira. Okitegeera? Tugenda kukakasa nti babalirira. Naye Museveni yalina selfish agenda azize. Njagala abantu beruwero muveyo mujulire vidiyo yange eno gye nkoze kuba nagikozeko research amala. Nabadde sikimanyi nti birimu ne certificate. Ng'endagaano we zaawandiikibwa eri mu Teso region nti watuuka mu gavumenti agenda basasola ku bikolwa bye Museveni bye yakola n'abaluma. Ono ye fenaffe ye n'endagaano gy'atuwadde eya certificate. Certificate eyo 1 egenda kukola nga identity card etya. We have to identify bannayuganda abayina omutima gwensi yaabwe kubanga teri agenda kwefiiriza kasente ke kawaayo nga sitalina mutima gwansi. Era ekyateesesezaawo eno certificate it is an identification. 1 ogenda ku proving anti oli munnayuganda mutuufu you are a patriot. Musanga family nga mugenze mu nsi ez'enjawulo ne musanga nti family ya gundi bajiwa respect, family ya gundi erina badge of honor, family ya gundi eri bweti. Certificate eyo kyetegeeza. Certificate zino tugenda nazikozesa nga CV eyo maaso mu Uganda. Abantu abamu temunategeera tteeka eno. Ne nabagamba am an historian mu revolution eno I am historical. Okitegeera? Certificate ezo ensi we zimala okukyuka zeze zibeera attached ku CVs. Abantu ba Museveni bonna abatuusa abatubba balina numbers ze bakozesa. Era oli akugamba nze ndi mutuusi namba bweti ne bweti. Ezo kodi zaabwe ze bagenda bakozesa mu office ez'enjawulo. Get your number in your national ID as a Ugandan. Kubanga Uganda eyo weekyuka. Tugenda kubeera ne citizenship ID ne residential ID. Nga abatuusa abatulugunya we balina numbers. Kugambye ekitabo ekyo Museveni yakikozesa nga agenda naye ye Museveni yakikozesa ku identifying abagagga baaliwo. Era we yatuuka mu ntebe Museveni yabatta. Yagenda abatta nga amazo balira ente zaabwe ne famile zaabwe kati zibonaabona. Okitegeera ekintu ekyo? Ife
certificate zino zetufuna, we are going to fund this revolution. Nabagambe revolution yeno egenda kuguka peacefully or forcefully. Kwata certificate yo jifuna. Noba ogenda kusindika sente ku mobile money kyenkusaba funa certificate. Werumye emitwale 5 ejo gyogenda kwa yongerako 5 kakasa nti ofuna certificate yo ate certificate yeno nkusaba ogikuume butiribiri. Certificate yeno egenda kuyamba generations to come abaana n'abazzukulu. Egenda kubeeranga identification. One, egenda kuwa opportunities ku mirimu. Kubanga oli munna Uganda. Ne wona aboli wekabeera maide eri nga family ye ina certificate eyo. N'agiteeka ku CV ye. N'agiteeka ku application ng'eri mu CV kukakasa togenda kuyisibwanga mugwira. Uganda eyo bannansi tetulina identification. Abatuusi balina identification. Yensonga lwaki babanguyiza okufuna emirimu. Kati since the power is coming to the real natives of Ugandans, that is why they are putting that certificate in kukakasa. Teri mutuusa agenda kusonda ku kitebaawo. Taliyo. Okitegera taliyo. Bwe munna Uganda. Ne oba toyagala nkyuka. Ng'oli munna Uganda nga Kyagulanyi tomwagala. Kikole ku lwa next generation. Certificate yo ojja kugyetaaga. Nyizo ebigambo bino byenjogera butakugasa leero. Naye bwe tuli batuuse mu Uganda eyo. Ujja gamba Shama yayogera ebintu bino nabagamba inze I am an historian. Njogera ekintu. Kubanga ngata past ne present ne manya future. Lwaki National Unity Platform kuluna erese certificate eyo nga uli ku muda bali bakuwa just receipt. Lwana nnyo ofune certificate. Number 2. Waliwo initiative gye twatandika. Nakasagoyo manyi Nakasagoyo at Goleti ataddeko ekibuli kati yeeyita Suubi. Bali mu kusonda umbrellas. Erezimu zatuuseeyo. Infinite Class. This is our book. Kino ekitabo kyaffe. Nina ba followers abawere emitwalo 8. Abawere emitwalo 8 ku ba followers bennina. Kyensaba njagala ba followers olukumi lumu. Tuli mu campaign gye bayita 20,000 posters eza president and banners. Twagala banners emitwalo 2 ne posters ngaba Infinite Class. Njagala batuwe 5-star certificate. Era nkukakasa buli muntu yenna agenda okukola contribution yeno ogenda kufuna copy kweyo certificate nayo gifotocopying. Njagala osooka ofune certificate yeyiyo ng'omuntu then tufune certificate yeyawamu nga group. Naye tugenda kukola kintu kye bayita 20,000 posters. Tugenda kikola tutya? Nsabayo omutwalo ogwo. Naye oba olina mitwalo 10, oba olina kakadde, oba olina banners ng'osobola okuzikola n'otuwa banners enkalu, oba osobola kutuwa posters, please zituweereze ongambe Professor Shama, Professor wa Infinite Class, posters ne banners ziri wano zinone. Nze ngenda kusindika omuntu azinone tuzikuŋŋaanye wamu, tugenda kuzitikka tuzitwale ekavule batuwe certificate yaffe. Buli omu ngenda kumuwandiika mu kitabo kino era certificate wemala okufuluma buli omu ngenda kukakasa nti zijja mu inbox yo era ogenda kumpa ennamba yo ne munabeera abantu omutwalo gumu ngenda kakasa nti mbatuukako buli omu muweereze ku certificate eyo agifuneko copy. Ekinteesezaawo ekitabo kino kufuna assurance nti omuntu bw'ati yampadde ssente. Nze newe n'abantu ntuuse mu Ministry ya Foreign Affairs ekitabo kino nja kubeera nakyo. Museveni akyayina ekitabo kye ekyabaasonda akirina. Nsabayo omutwalo gumu bwe guti kulwa Infinite Class. Njagala tumenye bali aba ambuleera. Okitegera? Infinite Class mpayo omutwalo ogwo. Naye mbaye ne oba oyina 10, ne oba oyina kakadde, ne oba oyina banners eno nsomesa abantu bali international tukola foreign policy. Enkwatagana ya Uganda n'amawanga amalala kitegeeza nsomesa ba dollar, ba pound, ba euro, ba yen, ba rubo, ba rialo, ba dirham. Bensomesa kakati nsabako omutwalo ogwo. Tufune certificate ya 5-star. Naye njagala osooka ofune iye emitwalo 10, then tufune nene ya 5-star, ofune mu certificate. Certificate 2 obeere nazo nkukakasa, they are going to make a difference. Okitegera? Njagala Infinite Class mbadde nga mumpaana wana wano Professor Shama otusomesezza oli wakabi oli musomesa waffe kakati omusomesa wa mwensaba ekintu kimu kuba Infinite Class tufune certificate ya 5-star twegatte nga Infinite Class yonna tufune certificate ya class nkukakasa wetumala okutwala contribution yaffe posters ne banners emitwalo 2 byenjagala wetumala obiteekayo bagenda tuwa certificate yaffe ya 5-star 5-star eregena kubeerako ekigambo Infinite Class wabula wansi bagenda tulekerawo space wojja okuteeka erinnya lyo. Eyo certificate ngenda kugikuwa nga kuliko just Infinite Class naye tugenda kulekawo erinnya wooliteeka 5-star
sisobola kikola bwomu wabula tusobola kikola nga kilasi tufuna certificate eyo wabula ate buli omu mukubiriza wano oba osomera wano ng'oli munna Uganda funa certificate eyo gitereke kino nkikukakasa egenda kuyambira abaana n'abazzukulu kino tukikola ku lwansi yaffe Museveni ekintu ekyo yakikola naye abantu yamala n'abalyamu olukwe yensonga lwaki National Unity Platform introducing the certificate eyo egenda kubeera nga ID yo eyo egenda kubeera nga CV yo eyo egenda kubeera application buli office gy'onaakonkonako kubanga oli munna Uganda ate wayirawo ensi y'omubiri ekyo bayita revolution. So tukikole kulwa infinite class twetaaga kubeera ba 5 star wabulijjo mumpaana wana wano shama oli wakabi oli wakitalo oli wattabu kakati join my calling tukwate posters emitwalo 2 ne banners emitwalo 2 ebya president waffe tubitwale paka kavule batuwe certificate buli omu ngenda kujja mu inbox n'obanga wampa mutwalo bweguti n'oba watuwa poster n'oba watuwa banner ngenda kutuukirya ofune mu copy ogitere